Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulera obutonde bw'ensi eno ekya NEMA kikalambidde nti kigenda kuyimiriza bikwekweto bye kyatandika ebyokusengula abantu bonna abeesenza mu ntobazi. Abannema ensangi zino nga bayambibwako ab'ebyokwerinda okuva mu poliisi n'amagye banyinyitizza olutalo olw'okugoba abantu abeesenza mu ntobazi nga bali nnyo mu lutobazi olw'omugga Lubigi era nga baasookera mu bitundu eby'e Nassere ne baddako e Nansana era kaakano boolekedde ebitundu by'e Bwayiise. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo wabaddewo n'okukuba omukka ogubalagala wamu n'amasasi mu bbanga n'abasirikale ne bayiibwa mu bitundu by'e Nansana oluvannyuma lwakulira oludda oluvuganya gavumenti n'ababaka ba paalamenti ab'ekitundu ky'e Nansana okugenda mu kitundu ekyo okulambula abaakoseddwa. William Lubuulu akulira ebikwekweto mu kitongole ekya NEMA agambye nti bagenda kussa mukono okutuuka nga banunudde entobazi. Ebyo byagendera mu maaso era tusuubira obukajjaako kigere okugira ddala nga tumaze okununula olutobazi olwo. Gye tuli ku ground kati ssaawa zino wekugambira tuli mu kusala empenda mu kumakinga empenda n'okuteeka laama ku bifo bye tusuubira nti bye tukakasa nti bannaffe bali mu bifo ebikyamu. Minisita ow'ebyamawulire era omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Israel Kazibu Kitooke agambye nti tewabaddewo mpuliziganya ey'omuggundu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde ekya NEMA. Wadde abantu abamu bakola ensobi nekiba kirungi nnyo okuwuliziganya kubanga abantu b'eggwanga abantu ba bulijjo tomala gabasindiikiriza bwotyo balina ebizibu bingi nnyo. Omuntu bw'omumenyera ennyumba n'omuleka nga talina bw'ali agenda kudda luddawa. Kiba kibi nnyo ne mutuula nabo nga bwe twakola abantu b'omuntu abantu abaasenga mu ddundiro ly'ebisolo mu zoo mu game parks ne babawaayo akasente ne bagenda wala nawano kyandibadde kikolebwa. Saba nnyo okuwaŋŋana ekitiibwa abantu baffe nabo basobola okubeerako we balaga. Ow'ekitiibwa Israel Kazibu Kitooke agambye nti newandibadde ng'ettaka kituufu lya Bwakabaka naye abantu abali ku ttaka eryo baba basaanidde okufuna okulungamizibwa okuva mu bitongole bya gavumenti nga NEMA olw'enkula y'ettaka eryo. Ettaka eryo lya Bwakabaka bwa Buganda era omuntu osobola okubeerako n'ekibanja ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda ng'omuntu yenna asobodde okuguza naye ekifo ekirimu entobazi ekirimu ebibira byonna obuyinza obw'okuddukanya ekibanja kyo n'okuteekako ekintu kyonna bwesigalizibwa NEMA wamu ne National Forest. Wano we ngambira abantu bonna nti bw'oba ofunye ekibanja ku ttaka ly'Obwakabaka mu bifo ebyo bitwogeddeko oba olina okugenda mu maaso n'oyogera n'aba NEMA ne bakuwabula biki birina okukolebwa. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulumbuga mu bubaka bwe obwayidi eyakuziddwa yalabudde aba NEMA bakole emirimu gyabwe nga tebanyigiriza abantu ba bulijjo. Nene mu ggwanga lyaffe lino Uganda waliwo abasadde Idi nga tebalina webateeka luba. Njagala okwebaza NEMA olw'omulimu gwekola okutereeza entobazi naye njagala nnyo gisaba babeere n'obuntu nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Babadde n'obukambwe bungi nnyo ate babadde nga balabamu ebyana n'abaana. Bw'ogamba nti omugagga eyakola factory wamukkiriza nkakasa nti factory eyo ya bulabe eri obutonde bw'ensi okusinga abantu 1,000 ababeera mu kitundu. Bw'oba ogisonyiye na bali basonyiwe. Bw'oba okkiriza petrol station okubeera mu kitundu ate abalala n'obajjamu oba toli mwenkanya. Bino webijjidde nga bamu ku bantu abali mu kumenyerwa enju mu ntobazi beemulugunya nga bagamba nti enju ez'abantu ba bulijjo ze zimenyebwa nti naye amakolero n'ebintu ebirala ebiringa ebyo nti byo tebikwatwako nga abakulu bagamba nti bannyini ebyo bo babakkiriza okuzimba mu ntobazi nga tebanyonyoddwa bulungi nti oba byo tebyonoona ntobazi. Neje buli enembeera ekyali ya bunkenke nnyo eri abantu abamenyeddwa enju zaabwe mu Lubigi ng'omusasi waffe Sharifu Lukenge gyali. Oluvannyuma lw'embeera eyabaddewo akawungezi k'eggulo ab'ebyokwerinda bwe bayongedde okuyibwa mu kitundu kino ekya Lubigi ne kireetawo obunkenke mu bantu nga bagamba nti ekitongole kya NEMA enkyalunaku olwaleero kyandiddamu okubukeereza enkokola okumenya amayumba agamu ku gaasigalira nga gateereddwako obulambe obw'ennukuta eya X ey'ekitongole ekya NEMA ng'akabonero ak'okuddamu okumenya. Abamu ku bantu ababadde basula mu masinzizo nabo basazeewo mu kiro ekigezeza
bakoze olunaku olwaleero okukomawo mu bifo awamenyebwa amayumba gaabwe oluvannyuma lwa bannabyabufuzi okuleeta buweema mu kitundu kino era bwe tutuukiddewo enkya y'olunaku olwaleero ng'abatuuze abamenyebwa amayumba gaabwe bataddewo entamu y'obuugi bagifumba abalala batandise dda okunywa nga bagamba tebagenda kuseseetula bigere byabwe kuva mu kitundu kino kubanga ennaku gye bayitamu eyoza lumonde wabula okutya bwe kuli nti wadde nga bazze okusula mu kifo kino ate tebalina wakweyambira ekireesewo okutya nti obudde bwonna bandirumbibwa ate ebirwadde ebiva ku buligo. Obuyonjo kati bwo era kati tugenda kutandika oba abasawo babeere wano kuba kati njukira abantu basula wano tewali wadde toilet tebalina mosquito nets amazzi ge banywa kati byonna tubitegeera bannange tusobeddwa naffe ekyokukola. Abamu ku bakulembeze b'abatuuze bano nabo baasuze wano ku byoto ate abalala baasuze ku bibaati ebyakubiddwa ng'obuyumba obw'okweggamiramu enkuba bagamba nti embeera abantu baabwe gye bayitamu si nnyangu n'akatono era bawanjagidde gavumenti ebeeko nekyekola ku bannansinga bano abafuuse ababundabunda ate mu nsi yaabwe nekyekola okubayambako okufuna obwenkanya. Ffenno tukkiriza ng'abakulembeze nti gavumenti evunaanyizibwa kyenkanyi kubanga obumu ku buvunaanyizibwa bwayo obuli mmejja kwekukuma abantu n'ebintu byabwe wabula webeera nga ekeera bukeezi n'emenyawo ebintu byabwe nga tekozeeyo nteekateeka yonna yonna yakuyambako bantu baneeno. Mu kiseera kino bw'otuuka mu kibangirizi ekyamenyebwamu amayumba by'osinga okulaba bwe butundubaali zeziweema kw'ossa n'ennyumba ezakubiddwa n'ebibaati ng'akabonero akalaga nti abantu abamenyebwa tebannatuusa kuvaawo ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasa mayinja Semunabuddu Lukenge Sharifu wano mu Lubija. Gavumenti ya Uganda erabudde bannayuganda abatandise okukukusibwa nga batwalibwa e Somalia okukuba ekyeyo nga tebayise mu makubo matuufu tibwe bafunirayo obuzibu tebalina we batandikira kubayamba. Omusasi waffe Alex Nsubuga Katabalwa ali Mogadishu mu Somalia. Akolera ebyokwerinda ku kitebe kya Uganda mu kibuga ekikulu ekya Somalia e Mogadishu. Brigadier General Francis Chemo ategeeza CBS radio ey'obujjajja emusanze mu ofisi ye e Mogadishu nti e Somalia waliyo bannayuganda bakonokkiriza mu mutwalo gumu naye nga basinga tebalina biwandiiko bituufu ate nga kino kya bulabi gye bali. Brigadier Chemo agamba nti abamu ku bannayuganda abali mu Somalia baleetebwayo okukola bwa sikaali na buzimbi naye nga basinga babeera bakukusiddwa ate bwe bafuna obuzibu ne balyoka batandika okubanoonya nga n'abamu tebamanyi kitebe kya Uganda e Mogadishu we kiri. Very many private companies who come, most of them are builders, others are local security guards, and all are from Uganda. They come without visas at times. When they get problems, that's when we get them at the embassy. So we find ourselves having Ugandans who have problems in Mogadishu when they are not paid salaries by their employers. That's when we encounter problems. They come to the embassy, then we take them through the legal aspects, they go back home. Omukulu ono agasseeko nti wadde eggwanga lye Somalia lyegasse ku mukago gwa East African Community naye wakyaliwo obukwakkulizo obulina okugobererwa buli munnayuganda ayingira mu ggwanga lino. The procedure is you pass through the immigration home, then immigration Somalia, register in the embassy, then you go and work. Such that when you get problems, we shall be on the know. And we easily locate you wherever you are. The opportunities here is that we have the market for fresh foods. Coffee is taken here. Since this is a Muslim world, too much coffee is needed here, too much tea is needed here. And in the part of fresh foods, mangoes, which is too much in the country back home. Agasseeko nti kati batandise okwogerezeganya n'abakampuni ya Uganda Airlines esale ku ssente zijja ku bannayuganda okuva Entebbe okubatwala e Somalia kubanga bakizudde nti ebbeeyi yaayo eri waggulu bw'ogerageranya n'amakampuni g'ennyonyi amalala. Head of mission have tried to engage Uganda Airlines. They were called here. Then they told them that your charges are high than other flights. They went and sat down, they did not give us the feedback. It's true that the charges are still high, but the Ethiopian and the Kenyan, you go a longer journey, though cheaper. CBS radio ey'obujjajja ndi muweereza wa Alex Nsubuga ng'asinzidde eno e Mogadishu, Somalia.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutusibwako Chalkmail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Bwe weewola ssente okuva ku manerenda kyokka n'otuuka okuzizzaayo manerenda n'akwekweka olina eddembe okutwala ssente mu kibiina ekigatta bamanerenda nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Oba ne babeera nga baggalawo feesezi zaabwe zimanyiddwa gy'osobola okubeera ng'ogenda n'odipositinga ssente ezo ezikubanjibwa naye nga bakikoze n'ekigendererwa okubeera nti bakitwala nti olemereddwa okusasula looni yaabwe mu budde. Omuntu oyo aba yeewoze ssente oba gwe twaliise borowa alina eddembe erimuweebwa mu Microfinance Institution and Money Laundering Act 2016 okutwala ssente ezo z'alina okusasula mu kitongole ekitwala ba money lenders mu Uganda ekiyitibwa Uganda Microfinance Regulatory Authority. Era singa ssente ezo zitwalibwayo ekitongole ekyo kikitwala nti gwe looni yo ogisasudde mu budde bw'olina okugisasuliramu. Olukiiko olufuzi olw'okuntikko olw'ekibiina ekya National Resistance Movement luddamu okutuula enkya ya leero okwanjulira alipoota eyakolebwa ebitongole bya gavumenti ebikessi nga byagikola ku babaka abaanokolwayo okukulembera obukiiko bwa paalamenti obukulemberwa ekibiina ekiri mu buyinza nga kaakano kye kya NRM ebintu bitere bibeera ettalatiibu nga luwombo lw'amagi. Obukiiko buno obuwerera ddala 15 obumanyiddwa nga sector committees ababaka ababutuulako bakyukakyuka buli mwaka saaka abakulembeze baabwo okwewala embeera y'ekite ekitava ku ssengejjero y'ewankindo. Ennaku ntono eziyise ebitongole ebikessi wamu n'ebyobwambega ebya gavumenti byalagirwa olukiiko olufuzi olwa NRM olwa Seeke binoonyereze ku babaka abaanokolwayo okulembera obukiiko bwa paalamenti buno okuzuula enneeyisa yaabwe ku bikwatagana n'obwanjulukufu obanga tebalina na bbala lyonna lya buli bwanguzi obuwulize bwabwe eri ekibiina kyabwe n'ensonga endala. Lumala Manuel Dombo, director y'ebyamawulire ku kitebe kya NRM, agambye nti olukiiko lwa Seeke lugenda kufuna alipoota zino oluvannyuma lusalewo ekyenkomerero amannya gasindikibwa eri paalamenti. Central Executive Committee meeting ya ekibiina kya NRM egenda kutuula olunaku olwaleero okumaliriza emirimu egitaggwa ewedde ekikwatagana n'okusunsula abamemba abanaabeera ku bukiiko ne baani abanaabakulembera. Omulimu guno ogenda kubeerawo olunaku olwaleero ku maka g'obwa Pulezidenti Entebbe ku ssaawa 4. Bagenda kuyita mu lisiti y'amannya baani abanaabeera ku bukiiko era baani abagenda okukulembera obukiiko obwo. Already amaanyi ago baasaba ebifo ebyo babalina n'alipoota okuva mu bitongole bya gavumenti ebyokwetera nago bagirina. Kisuubirwa nti olwaleero kugenda kubeera kubaganya birowoozo na kusalawo ani anaabeera. Yo paalamenti egenda kutuuza olutuula lwayo ku ssaawa 8 okukakasa enkyukakyuka ku bukiiko bwayo obw'enjawulo. Nga abaddu ba Allah asalaamu ensibuko y'emirembe abayisiraamu olwaleero bafundikira ennaku 3 ez'okusala ebisolo akulira ddawa mu disitulikiti y'Essembabule alabudde abayisiraamu bonna Allah al-Malik kabaka w'abakabaka bayazise ku bugagga bakomye obukodo bakomye embeera yazirindaba olwange tawa musibe emmere. Sheikh Muhammad Kyeswera nga imaamu w'omuzikiti omukulu e Matete bino abyogeredde Matete bw'abadde nga akwasibwa ente ezimu ku ezo 81 omwana enzaalo ey'e Matete omusuubuzi era munnabyamizannyo Kironde Yasini Mugatta ze yawaddeyo eri abantu b'omu kitundu eky'e Mawogola basobole okuyita obulungi mu nnaku enkulu. Sheikh Muhammad Kyeswa ayozaayozezza abaddu ba Allah Ar-Rahmani nannyini busaasizi naddala Kironde Yasini abasobodde okuwaayo n'okulaga obwetowaaze eri Munyazi Mungu ne basala ebisolo nga bagoberera ennono ya jjajjaabwe Bulayimu. Songa y'okusala eno nkulu nnyo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'agitukuutira okubeera nga tusala. Twebaza muganda waffe Yasini Kironde okusobola okubeera nti nno obuyambi bwawaddeyo eri emizikiti gyonna nnyama eno tumwebaza tusaba Allah musasulemu obulungi ate n'ensonga ze zonna Allah asobole okubeera nga azimumalira. Buli alina obusobozi yalibadde asala kubanga ensolo zino ze tusala yegenda okubeera passport egenda otuyisa ku sirata nga tumaze okuzuukira okuva mu kabbuli zaffe.
Tumusiime Jima akiikiridde Yasini Kironde Mugatta ng'abadde bumu n'abasuubuzi abakolera e Kampala n'emitala w'amayanja Medi Kimoga ne Beka Batte agambye nti ekikoleddwa si kya bulijjo era kiraze nti mukama we ayaayaanira nnyo okukolera awamu ne bannasembabule. Tumwebaza olw'okuba nti musajja ono nga bw'ali mugatta nti era atugasse nnyo ne ku mulundi guno nga yettanira okusaddaaka ng'awaayo eri abo baganda baffe abasiraamu kyokka n'abatali basiraamu. Tumwebaza olw'omutima ogwo ogw'okugatta abantu nga tasosola mu mawanga mu madiini era ne tumusaba nti agende mu maaso n'enkola eyo. Kino tekibadde kya bulijjo era ffe tubadde tukirabangako omuntu okujja n'agaba ente kinaana. Abamu ku baanaadaamu abaweereddwa ennyama okuli n'abayizi b'amasomero beebazizza Kironde Yasini olw'okubajjukira n'ateeyisa mu ngeri ya ndiba nsaba ki yasaba kooterezo. Sache Pros nsinzidde wano ku Matete Comprehensive tuso kwebaza kunene eri omubaka Kironde Yasini olw'okusiima najja n'atusiibulula wano ku ssomero lyaffe ekyamazima atuleetedde ente namba n'addiza eri abayizi nabo basiibulukire ku munaki nabo tatukoledde ekyo byokka bingi byatukoledde ebyemizannyo abiwagidde n'ebirala era nga tusuubira bingi bye tukyakola ki bye tukyafunamu. Khalid Nsubuga kansala w'eggombolola y'e Mitete ate nga ndi mukiise ku lukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council naye ntwala ku lw'abantu b'eggombolola y'e Mitete okuyozaayoza Honorable Yasini Kironde olw'ekikolwa kyakoze. Abasuubuzi b'omu Kampala bekkokkodde ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority olw'okuggulawo yafeesi zaakyo okumpi mu mulyango gwennyini oguyingira mu kikuubo ekifudde obusuubuzi bwabwe ekkomekome ng'erigenda ebubebbere. Ekitongole kya URA kyatadde yafeesi zaakyo kumpi n'omulyango gw'ekikuubo nga zino zaateekeddwa mu buyumba bu konteyina era ne wasibwawo abajaasi ba UPDF abazikuuma ekiro n'emisana. Abasuubuzi bagamba nti yafeesi zino zibatadde ku bunkenke era baagala URA ziteeke mu kifo ekirala kubanga zibasiikiriza era amaduuka g'abasuubuzi agamu tegakyakola bulungi nga kaakano basobeddwa era bali mu gwebusami gunneemagaza. Nnyini ntebe w'abasuubuzi mu kibiina ekibataba ekyakasiita Thaddeus Musoke Nagenda yeebuuzizza ensonga URA gyesinziddeko okuteeka yafeesi ku mulyango gw'ekikuubo era agambye nti mu nsisinkano gye bagendamu ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ku Lwokuna ensonga eno baakujanjulayo. John Thaddeus Musoke Nagenda agambye nti ensisinkano yaabwe ne Pulezidenti okusingira ddala ejja kwetooloolera ku nkola eya ifrizi eyaviirako abasuubuzi okwekaajanga ne baggala amaduuka gaabwe kyokka nti balina n'ensonga endala nnyingi ezibanyiga ze baagala okwanjulira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Konteyina ezo nti singa bitambusobola okuzijjawo kubanga zisiikiriza abasuubuzi sinema zitadde mu maaso g'amaduuka bazitadde wakyamu ate n'obudde bazireeteddeko bukyamu bwongera obunkenke mu basuubuzi genda kusinkana Pulezidenti olwokuna era singa enteeseganya zina tezitambudde bulungi tujja kuddamu tusinkane nga 21 tulabe kiki kye tusalawo. Official position y'akasiita nga bw'eki tulize mu nsonga ezigenda kuva wa Pulezidenti gye tujja okusooka okusalawo nga Lwokuna lumaze okuggwa. Tetukakasa nti Pulezidenti ayinza okutuwaako essuubi. Wabula ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ekigamba nti yafeesi zaakyo zino zaateekeddwawo okwanguyiza abasuubuzi abakolera mu kibuga era amyuka Ssekamwa ow'ekitongole kino Bulayimu Bbosa agumizza abasuubuzi nti yafeesi ezo tezisaanye kubaterebula. Ofisi yaffe ey'omu kikuubo eteereddwawo oluvannyuma lw'abasuubuzi okulaga obwetaavu bw'okuyambibwa ku nsonga z'omusolo nga babujja ku bakozi ba URA ebutereevu. Mu ofiisi eno abasuubuzi basobola okunnyonnyola okusoomoozebwa kwabwe ku nsonga z'omusolo eri abakozi ba URA abalina obumanyirivu ku nsonga zino nga bano boogera nabo muntu ku muntu. Obulamu bwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Ali Kangume annyonnyola ebivaako omuntu okulumizibwa omutwe. Omutwe guva ku bintu bingi waliwo okuba nga alinamu bityuma waliwo okubeera nga ali dehydrated. Dehydration kitegeeza okuba nga tolina mazzi mulungi gamala kati amazzi bwe gakendeera mu mubiri gwo n'omusaayi obungi bwagwo ng'ejje gutambulamu bukendeera zinolaba nga omubiri gulwana okusindika omusaayi ku mutwe kubanga omusaayi olina muki mutono lw'amazzi g'olunywedde amatono kati in most cases gye baita okuba nga bafuna omutwe kyobola bw'oli wabadde amaze olunaku lama nga atambula nga tannanywa afuna omutwe nga gumuluma abamu gye bandwadde olwo endwadde zijja nga symptom esooka yakulaga nti omutwe gukuluma. Ebigambo bya Kabaka era nga bya nsonga eby'enkizo. Ogw'okuzimba Buganda mulimu gw'amaanyi nnyo
era nga gwetaaga buli muntu alina obusobozi okuba nga yenyigira mu mulimu ogwo. N'olwekyo n'ebika byennyini bisaana bibe nga bigumu, ekitegeeza nti obutaka bw'ebika busaana nabwo bube nga bunywevu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7-2-29377 nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoya empaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Ng'esigadde ennaku 3 okutuuka ku mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere, minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga ng'ali wamu n'olukiiko oluteekateeka empaka z'amasaza balambudde ekisaawe eky'Ekasana Luweero ekigenda okubaamu omupiira ogunaggulawo empaka z'omwaka guno. Empaka z'amasaza zigenda kutandika ku Lwomukaaga luno nga 22 Ogwomukaaga era bannantameggwa b'empaka zino abaasembayo abaana bakangaawo ab'ebulemeezi be bagenda okuggulawo nga battunka ne batabani ba Kimbugwa aba Buluuli. Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga agambye nti ekisaawe kino kiri mu mbeera nnungi okuzanyirwamu omupiira guno kyokka nti ebyo ebibulamu okutereeza bigenda kukolwako mu bwangu ddala byonna bibeere ttereere nga nnyindo ya nte. Tusanze ng'ekisaawe kirina ebiyiina okutereezebwa amangu ddala wadde nga we bazannyira wabadde watuuse n'omutindo. N'olwekyo twogedde ne baganda baffe ab'ebulemeezi okulaba nti enteekateeka zonna ezibulayo mu nnaku eziddako 2 zijja kuba ziwedde. N'olwekyo gwe yenna anyumirwa omupiira wandibadde enkoko ogikwata mumwa okwewala okusindikagana ku miryango. Omumyuka asooka owakangaawo Muzaŋŋanda Ule David Mutyaba akunze abalyannaka bajje mu bungi ku Lwomukaaga okuwagira ttiimu yaabwe era n'agamba nti olw'enteekateeka ze bakoze bakkiriza nti obuwanguzi bubalimu 5. Mu ngeri y'emu Obwakabaka butegese n'okutongoza empaka zino ez'amasaza enkya ku Lwokusatu mu bimuli bya Bulange Mmengo. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kali esuubula ow'endiga n'abantu abalala bwe baawulira nti Kyobe Kibuuka ayagala kutwala Lukowe ne bagamba Kibuuka nti ssebo baakugaana okusembererwa omukazi omunyolo yenna, kyokka Kyobe Kibuuka teyabawuliriza n'atwala Lukowe n'amwewasiza. Olwali olwo Lukowe n'agamba Kibuuka nti baze wange ng'oli musajja muzira, gwe omu wekka abanyolobotta buli lunaku tebabalika muwendo, ye gwe okikola otya munnange, lwaki gwe olina amaanyi mangi okusinga abasajja abalala bonna. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe, ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde, ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi Ogwomukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2024. Bwe lwali bwe luti mu 1894 gy'emyaka 13 egyakayita kyalangirirwa nti Buganda yali egenda kufuuka ettwale erya Bungereza mu butongole, ng'omwaka guyise gumu ng'abazzi aba Imperial British East Africa Company obuyinza obufuga ettundutundu lino lyebeewa nga babukyusizza ne babuwa gavumenti eya Bungereza. Wabula Abangereza mu kuwuddiisa abantu ba Buganda baleme kukitegeera butereevu nti Buganda efuuse ensi egendera mu nkwawa za Bungereza, ebigambo babiteekako kasukaali ne bagiyita ensi ekuumibwa Bungereza oba Uganda the British Protectorate. Olwo bo Uganda gye baali boogerako baagaziya n'ensalo zaayo okusukka eza Buganda, kwenkana ne Uganda eyakaakano ekibuga kyayo ekikulu ne bakiteeka Entebbe, olulimi olutongole ne bagiwa Lungereza, naye nga batongozaayo n'ennimi endala ze baagamba nti zaali zoogerwa nnyo omuli Oluganda, Oluluwo n'Oluswayiri. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
Obunkenke bw'amaanyi ku muliraane Kenya nga bannansi bateekateeka okwekalakaasa nga bawakanya emisolo emijja ejassiddwa ku bintu ebyenjawulo mu tteeka ly'ebyensimbi eriri mu bubage lye baagala okwegobako nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Ababaka mu Palamenti ya Kenya olwaleero batandika okubaganya ebirowoozo ku bbago lino, wabula bannansi bateeseteese okwekalakasiza wabweru wa Palamenti ng'etudde okuteesa nga bavumirira gavumenti ya Pulezidenti William Ruto okwefuula Zaakayo omuwooza omuzibu mu ngeri y'ebisula byefuula omutabaazi yeefuula omwayi. Abategese okwekalakasa bakoze ebipande ebiriko ebigambo ebikunga bannakenya bonna beekaajange nga bawakanya emisolo egisusse obungi egireeteddwa gwe bayise Zaakayo w'e Kenya nga ne ku bisenge okuli ebifaananyi bya Pulezidenti William Ruto bawandiiseeko nti Zaakayo. Ababaka ku kakiiko ka Palamenti ya Kenya ak'ebyensimbi balabikanga okutya kubambadde bukyali bwe bukeeredde nga bakuutizza ne bajja mu bbago lino emisolo egimu egyabadde gissiddwamu omuli omusolo ku mugaati, omusolo ku butto, omusolo omujja ku mmotoka n'omusolo omujja ku kuwaanyisa ensimbi. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Supertech, akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka. Akuuma Supertech kakendeeza ku nnywa y'amafuta mu bidduka nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne bizinensi ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wanjawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakikakasizza nti okwettaniza omuntu okuyimba ennyimba lyerimu ku ddagala ekkulu ennyo mu kujjanjaba abantu abakosefu mu bwongo omuli abazoole n'ab'obwongo obutalazze, bawayakwi, abantu abawusse n'abalalu bennyini. Abayivu mu buto abakulanga amannyo ne bagassa mu nsonda emmesegi ezigasanga ne zibawa ssente. Okunoonyereza okwa luno bakoledde mu University of Helsinki e Finland nga mu kino beetegerezza abalwadde 54 mu malabiro g'ensonga z'ekinnasaayansi. Ababangufu bagamba nti bakikakasizza nti okuyimba kuyamba okuzza obwongo obugenye, nga kuyamba okuzengula omuyungo gw'obwongo ogufuga okwogera oba okufulumya ebigambo abadde agenderedde nga atalaze omulabiraawo ng'atandise okudda mpola mpola. Atabya abamanyi abenyigidde mu kunoonyereza kw'omulundi guno Professor Alex Sivonani agambye nti n'abantu abakubiddwa obulwadde obukambwe musannyalaza obwa stroke nabo okubayimbisa ennyimba kibayamba okudda amangu engulu n'obutakosebwa nnyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno